okwogera ku bulungi bwa taata waffe erife abaana kati buli byenjogera kitegeeza bonna abali wano bye bagamba. Taata waffe abadde musomesa omulungi, teyasoma genda wala ge mazima, era ebyafaayo by'okusoma kwe mujja binoonyereza muleme n'obisanga, naye ffenna yatuweerera era akuba engalo zikubire ddala kuba gano ge twogera ge mazima, era ng'agamba nti okuggyako nga toyagala naye ndi mwetegefu okubasomesa. Ng'abamaze diguli agamba genda ku masters, awo watuuka tewamala. Era nga bwalaba sente zeekutte agamba mwana wange sente zeekuttemu, naye kyenagamba nkitegeeza. Abadde musomesa mu bigambo bye ne mu bikolwa bye. Abadde mukozi nga tumulabirako ku lw'okukola ennyo, nga teyeeganya, takoowa, mumalirivu. Zolunaku olumu yantwalako gye yali akolera kuba aludde ng'ali mu ba hardware. Nangamba loda jangu olabe gye nzija school fees zammwe. Ng'alaba abasajja abasitula tebali quick, ng'akwata akasawo ka sementi n'akasitula. Ng'akulaga obuuma butini bwe buti ng'agamba muno mulimu emitwalo 5. Naye omuntu bw'abulaba alowooza temuli, nga muyiiya, nga mukozi. Taata waffe abadde maama gye tuli. Atubugumiza, atuwambaatidde, atugasse. Mukubire mu ngalo taata wange. Taata wange abadde munnabyafuzi omulungi. Lwaki mulungi? Taata wange teyava ku mulamwa. Yatugamba bw'asimba emabega w'omuntu takiwaanyisa. Era abadde awagira gavumenti ya NRM okuva nga tuli bato okutuusa lwafudde. Ekyatwewuunyisizza ennyumba eno tetutera gikozesa. Bwe twazze ogirongoosa twasanze obupande bwa President Museveni nga bwe bujjudde omwo. Ne tugamba buno obupande bwa jjaddi. He has taken long ng'ali mu gavumenti ate teyagiwaanyisa. Ye muntu abadde tawaanyisa kuwagira kwe. Taata wange mukubire mu ngalo. Ffe tuva tugambye we are coming to celebrate our daddy's life. Tuze kwebaza Katonda yatuwa gold. N'ekisingayo obukulu taata waffe atugasse ngaffe abaana n'atwagaza mwana munno, era ng'atuteeka mu ssomero oba muli 10 nga mwenna abayiwa mu ssomero limu. Kaakati munno ndabe bw'otomwagala. Bwe muvaayo mwenna n'abayiwa ewaka wamu omuwummulira. Bwe muvaayo mwenna n'abazaayo mu kisulo nga ya shopping ebintu yabiteeka mu makeesi yatutwala ku masomero yatomera ba head teachers. Taata wange yafuna n'ekirabo ku ssomero lwakuba ntamisinga kukyalira abaana be ku St. Teresa Gayaza Primary School. Atwagadde n'atwagalira abaana n'atwagalira abaami. Twagala kwebaza ku lwa buli omu ali wano azze okutwebalizaako taata waffe Honorable Ruth. Tumwebaza olw'okwongera okukwagala muzeeyi n'okusigalawo naye in contact, kubanga kyantukoze bubi muzeeyi okufa nga tebakyakwatagana kuba tukuze tubalaba nga bakolagana. Twagala kwebaza abaana ba muzeeyi ababaddewo okutegeka omukolo guno. Twebaza bassenga baffe, bataata baffe, tubadde nabo ennaku 5 buli lunaku nga tusulawo tufulumya naye nga bali wamu naffe. N'okwebaza bannabyabufuzi mwenna abatuyimiridde naffe, Mukama akibabalire. N'okwebaza bannakiboga mwenna mutusuzizza, mutuwombyewombye, okutya kwaffe ne mukukendeezaako kuba engeri gye yavaamu yatukanga. Naye okubalaba nga mujja ewaka buli lunaku tugenze tuguma n'otulaba nga tukyasobola okuyimirira leero. Era n'olw'ensonga eyo njagala okusaba ffe abaana tukome wano. Mukama abawe omukisa mwenna abazze okwerekera omulungi taata waffe. Twebaza ne mami waffe Doreen waali, tumwebaza abadde naffe atugumiza bwe tumugumya, ate abaddewo ne muzeeyi
okutuuka lwavudde mu maaso tanobangako tetulabangako waka nga taliiyo ge mazima akumye ne bizinesi za kitaffe nga zikyatambula ze yatandika musuubuzi afudde musuubuzi. Mukama abankuumire. Olw'obulamu bwabadde nabo kubanga abaddewo kulaffe nga jjajja atulabiridde era tukuze tumumanyi. Nzijukira lumu yajja ne ku ssomero nankyalirako n'aŋŋamba leeta ebitabo byombirabe njagala ndabe w'osoma. Ag'amazima abaddewo nga jjajja waffe era nga buli mukolo ogubaawo ewaka ne bamuyita tugenda okulaba ze abadde atwagala era Mukama byonna gy'amututte tumanye ali naye kubanga byakoze abaddewo atwagadde ng'abazzukulu. Mukama abawe omukisa. Okujja abangi bwe muti mutuzizaamu essuubi mutulaze okwagala bwe tubadde tutamanyi kuba omuntu okujja omungi we buti tebakitegeeza nti omuntu abadde alina omukwano n'abantu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era mwebale okutujagulizaako yadde ng'akola afudde naye ffe tuli mu kujaguza n'okwebaza Katonda ku myaka 72 yafiiriddeko ffe Katonda tumwebaza kubanga bangi abalwaza ne bakyusa ne bakola batya yadde ng'abantu omuntu ayinza okugamba tiina alirwazizzaako n'enzijanjaba naye Mukama engeri ye gye yatuttemu Apolo eyabadde pulaani ye era bw'atyo bwe yamuwummuza mu kitiibwa. Kale nze neebaza yadde ng'omwami wange yagenze tewali kyakukola naye nkimanyi nti ali mu makubo amatuufu. Naye twebaza abantu abatutusizizza kuva bwe twafuna ebizibu bino abatuwadde ebyokulya ebyokunywa okujja n'otubuuzaako akasente buli kimu kuba mwe mufudde omukolo guno okuba ogw'ekitiibwa. Bonalebo twebaza byonna by'otwetikidde okuva wa pulezidenti. Buli omu ali wano ng'alina kyakoze kuba sijja kumenya ani n'obudde bwebwo naye nga tuli basanyufu. Abantu b'e Kampiri tweyanzizza nnyo tweyanze kuba temutuyiye. Mama Zayina ne gurupu yo mutubeereddewo nnyo Mukama abongere omukisa. Abaana bange mugume tujja kubeerawo tujja kutambula kuba Mukama ali naffe. Ebale nnyo bali ddala naye nga ndaba nti alina royalty mu ngeri yaweerezangamu abantu abali mu kaliba eyo okutuuka okubanga bamuteekamu obwesige n'empeerezanga wansi okumala ekiseera era honorable ono weza ku maaso amumanyi n'engeri sisitimu yali nga akyalimu muwalanvu omuulo babyogerangako nga tuli mu motoka ne rooda. Kale nno omukyala oyo naye najja mu sisitimu era ne baaba wange n'abawa mukwano n'abantu abali mu tuluba lino. Mukulu wange abadde musajja musuubuzi omunyiikivu naye nga naffe baganda be bangi abayise mu mikono gye bangi abayise mu mikono gye mu buweereza nga mwesigwa mukozi era yatuyigiriza okwagala abaana n'abaana batwagala tutte tusaba olugendo lwe mu bulamu obupya bwalimu Mukama abumuweeremu omukisa. Mwebale nnyo okutuwuliriza ku subscribinga ku Focus TV bingi